Weewaawo akati omukyalo ono ndooza yeddira Ffumbi abuuzizza nti ye n'ab'ekika kye oba ne maama we basobola okutambuza ensonga mu lubiri lumu, era nti ye bw'aba mwana muwala asobola okutambuza ne maama we mu lubiri lwe lumu, oba singa empewo ziba zikutte mwana mulenzi asobola okutambuza ensonga mu lubiri lumu. Akati nnyabo ow'Effumbe ndooza ye mukyala Loozi. Akati kituufu embiri ziba zitambuza nsonga za butonzi, embiri ziba zitambuza nsonga za lubereberye, embiri ziyina enjawulo n'embuga y'omusawo Omuganda. Embuga y'omusawo Omuganda amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Embuga y'omusawo Omuganda olutuuka nga Lubaale akuluma, Lubaale ng'ayagala mbuga ye, embuga yammwe ey'ekika oba empagi yammwe ey'ekika. Embuga y'ekika gy'otaddewo etandika okuvumula abantu abalala abazze nga badaaga, be baloze, abanoonya emikisa, abanoonya okwambululwa. Eyo y'embuga y'omusawo Omuganda. Embuga y'omusawo Omuganda etudde ku mateeka n'obukwakkulizo ge gano. Embuga y'omusawo Omuganda, oba tugambe ogenze ku musawo Omuganda, esigala egoberera ennono efaanagana n'eya Ssemaka nga wasizza mukazi we. Ssemaka nga wasizza mukazi we, maama ku sayidi y'omukyala bw'ajja ayinza okusula ku mulirwano oba okujja ewaka oba n'asula ku nnyumba z'okubbali. Okitegedde? Mulimu bamaama abamu bannazaala akyala ew'omulenzi oluusi n'atagenda mu ttooyi yaawo n'agenda kuyo ku mulirwano. Ekyo kiraga ki? Kiraga obuko. Okitegedde? Mukamwana takuba ssezaala mpiso, mukamwana tayita mu luggya lwa ssezaala wakati, okuggyako ng'awezezza abaana 6, era bw'aweza abaana 6 mwe yafumbirwa, ssezaala amuyita n'amukwasa embuzi n'amugamba ofuuse mwana mu luggya muno, era mukamwana atandika okuyita mu luggya wakati wonna w'aba ayagadde, kyokka waba tannaweza baana abo tasobola kuluyitamu. Okitegedde? Kyokka mu butanwa ennyo singa mukamwana abanga musawo, ssezaala nga muyi, ne waba tawezanga baana, mu butanwa ne bw'aba badde tayitanga mu luggya wakati, mu butanwa nga ye musawo aliwo, mukamwana amukuba empiso. Mu butanwa ssezaala nga muyi, ekyokwetaasa ekisigaddewo nga mukamwana, munkwate bulungi, okwetaasa okusigaddewo nga mukamwana yaliwo amanyi ekyo, obwo bwe bayita obutanwa, amukuba empiso. Okitegedde? Kyokka obutali butanwa mu bulungi, mukamwana mu nnyumba ya ssezaala alina akafo w'atuula era aba teyeekyusakyusa nnyo. Awo babeera bamwanirizza era w'atuula, era tayita mu luggya lwa ssezaala wakati. Wabula omukamwana gy'akoma okulwa ewaka n'aweza abaana 6, edda ssezaala yamuyitanga n'amukwasa embuzi n'amugamba nti ofuuse mwana mu luggya muno. Awo mukamwana we yavanga okuyita mu luggya wakati. Okitegedde? Ewaka omujjwa bw'ajjawo tomala gabeera naye ng'abaana abalala. Omujjwa bamusuulira essente mu nnyumba ezenkanankana omutwalo, kuba omutwalo gwe gutwala ebizibu, n'azirondalondamu mu bisenge byonna, ogenda osuulamu ssente ne mu madiiro.
era n'agenda buli kisenge ng'ajjamu ssente. Awo n'olyoka otandika okubeera naye gwe bayita omutwe. Okitegedde? Era bw'obeera n'omujjwa ewaka ne musala embuzi, omutwe ogumuwa. Omujjwa bw'akukyalira ewaka nga azze kubeerawo, bamuwa enkoko. Omujjwa bw'obeera naye obubeezi, osannyalala mu mirimo, bwe giba tegisanyaladde mu maaso okifuna nga tokyakijjukira nti kyava ku mujjwa. Okitegedde? Omujjwa mu maka omwo bamuwa enkoko. Enkoko eyo n'eriibwa ku mmere nga bwe muli ebya bulijjo. Ayinza okwagala ogirunda naye ng'ate si kirungi girunda, eba yakulya. Gwe Ssemaka ng'olina omwana akuyita kkojja, bw'ajja ewuwo ng'azze kubeerawo, tugambe wagenda okusinziira okusoma, wagenda okusinziira okukola, weefiirize ekintu kitono nnyo. Bw'aba muwala gula enkoko enseera, bw'aba mulenzi gula enkoko empanga, gimuwe. Oba ku nkoko z'olina ewaka gimuwe, omugambe eno enkoko yiyo. Bw'ayagala agirunde naye ng'okusinga tusinga kumanya kyakulya. Bw'ayagala enkoko eyo nga mugirya naye ng'ogimuwadde. Mumala ogimuwa nga mugirya, tekirina buzibu, amugirya era ng'enva bwe kityo. Era omujjwa bw'aba azze kulabako, tugambe agenda kulwawo, wava okusoma, wava okukola ki, teeka ssente mu ddiiro, mu kisenge paka lw'obimalayo, agende ng'azironda, omugambe zizo. Okitegedde? Ne bw'oba tomanyi bya mpewo, ne bw'oba musomi, omwana ne bw'aba talina kyamanyi, omugaye ssente zo zizo, genda buli kisenge ng'olondamu ssente. Ne bwe mukola bukozi ekyo nga tekuli bukwakkulizo, ekintu kitono nnyo. Okitegedde? Kati kyekyo awaka amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Awaka omwana waamu bw'agenda n'ayenda omuwala, bw'akomawo ewaka ne bamumanya, waakiri bamuwa eddagala n'alinaabako. Okitegedde? Bwe baba tebamuwadde eddagala tebamukkiriza kuyingira mu bisenge nate, okuddamu okuyingira mu bisenge nate. Era abaana b'owaka ebiseera ebisinga obungi baleetera bakadde baabwe ebizibu mu ngeri y'ebyenfuna, ne babakuba ebisiraani ne baavuwala. Abaana b'owaka nga abaana bakuze, abawala n'abalenzi, abaana buli bagenda, omuwala n'abaako ewantu gy'alaga, oba muloojo oba luddawo, oba ng'alina omulenzi we, kyokka bw'akomawo ewaka bw'ayingira mu kisenge kya kitaawe ne nnyina, kikyamu. Lwakuba nti abaana ennaku zino benda bakyali bato, oba tolina kyakikolera, ate era obeera tojja mumanya kubanga tajja kudda ng'awonyera. Kati abaana bangi bakola ebintu ebyo, n'akomawo n'asigala ng'ayingira mu kisenge ky'abakadde be. Ekintu ekyo kyonoonera nnyo bakadde be embeera z'omu maaso. Kyokka taata ne maama tebamanyi nti omwana ono ayinayo omulenzi amukozesa. Ate n'omuwala bw'atambulako naga ngenzeeko mu ttawuni, bw'akomawo babeera bamanyi bye yagenza oggula era bye yagenza oggula, kumbe bamuliddemu. Bwadda maama ng'amutuma mu kisenge, genda ndeetera akaleesu kange, oluusi tannaba na kunaaba. Embeera eyo tetera kukwatirawo bantu bakadde bano, naye abakadde abasinga obungi batera okusiraana olw'abaana baabwe. Okitegedde? Kubanga mu mateeka omwana yenna bw'afuna muganzi we bw'akomawo taddamu kuyingira mu kisenge kya taata ne maama bw'aba ng'afunye muganzi we. Okitegedde? Mu mateeka nga muganzi we wa lwatu, tugambe bamwanjula, tugambe bamuwasa embaga, bw'avaayo ew'omusajja ayingira waakiri mu bisenge byabwe nga bwe byali, naye ekya taata ne maama taddamu kukiyingiramu, era taddamu nakukozesa bbaafu yaabwe, taddamu kunaaba nabo. Okitegedde? Kati ate omwana bw'agenda n'ayinda, tugambe omwana agambye ngenzeeko wali kusoma bitabo, ngenzeeko wali mu ttawuni, ngenzeeko genda ggula kano, kumbe agenze wa mulenzi. Bwadda olw'okuba kibadde kyakyama tewaliwo yakitegeddeko, bamanyi bye yagenza okunona era bye yanonye. Bw'akomawo ng'ayingira buyingizi mu nnyumba, mu bisenge bya taata ne maama,
era olw'okuba temwakitegedde era asigala akozesa ebbaafu yammwe. Kati abazadde abasinga obungi bafunye ebizibu mu maka ng'engeri y'okwavuwala endwadde ez'enjawulo ez'olukonvuba ezitawona. Kumbe waliwo ebiseera abaana bwe babeerera ewaka nga bakyali bato nga buli babakozesa bakomawo ewaka ne banaabira mu bbaafu zaabwe. Okitegedde? Kati ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kakati waliwo ebintu abazadde bibatomera naye nga tebirina kyabikolera, kubanga tojja kuddira mwana agenzeko mu ttawuni akomewo omukebere, tojja kuddira mwana agenzeko mu ttawuni akomewo omubuuze nti okoleddeyo kino. Waliwo ebintu ebitasoboka naye ng'abaana buli bagenda nga bakulirira ewaka baleeta obuzibu. Ebizibu biviiramu abazadde okulwala endwadde ez'olukonvuba, endwadde ezitawona. Okitegedde? Omuli n'okusanyalala mu byenfuna abazadde ne basiraana. Omuzadde buli lw'oteekawo amaka olina okwerinda ebintu bingi, era ebiseera ebisinga obungi abazadde buli abaana lwe bakula abazadde mu maaso baggwamu mangu amaanyi ne batomerwa ebizibu eby'enjawulo naye nga bikwatagana ku mibiri gyabwe, naye nga biva ku kunaabira mu bbaafu emu n'abaana. Naye ng'abaana tomugobe, kubanga omwana akyali muto ewaka, tomugobe. Omwana akyali mu siniya 2, tomugobe. Ye ate ekimugobya kiki kye wamukwata nakyo? Ye wamusangako? Kati oyinza otya okutandika n'ogamba omwana omuto awaka toddamu kuyingira mu nnyumba, toddamu kuyingira mu kisenge? Ogamba otya omwana nti beera mu boys quarter mw'oba osula? Okitegedde? Kati abazadde waliwo ebintu bye balina okugumira, naye ng'abazadde abamu mu buwangaazi bwabwe babusangamu ebizibu ne bafuna endwadde ez'enjawulo ez'enkonvuba, ezimu ez'enjawulo nga naye zireetebwa baana naye nga tulina kyakikolera. Okitegedde? Kakati ekyo kye bayita obuzaale. Obuzaale buviira ddala wa tata ne maama. Obuzaale butuukira ddala mu lubaale. Bw'otandikawo olubaale n'ozimba essabo nga lubaale akusabye essabo, n'otandika okuzzukuza abazzukulu okubajjanjaba, era essabo lyeyisa nga bw'olaba ewaka. Okitegedde? Omujjwa bw'ajja n'akukyalira nga wateekawo embuga, olina omusuulira ssente mu mbuga. Bw'oba otandika essabo bakusaba omujjwa n'omuwa ssente ng'ogenda okusimba empagi oba ng'ogenda okukola emikolo gya lubaale mu ntandikwa ya lubaale. Essabo omukazi gwe wawasa ayinako w'atuula. Essabo omukazi gwe wawasa taliyita mu bwenyi bwa mulyango guyingira, era aliyita bbalibbali olw'ensonga nti lirimu bassezaala. Okitegedde? Essabo amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Essabo gwe nannyini lyo tosobola kutambuza nsonga za mukazi wo. Bw'oba nga azitambuza osobola omutoolera ssente n'okufuna mukwano gwo alinnyibwako emisambwa n'amukwasa by'aba alina omukwasa, oba mukwano gwo nga musawo omulala nga mubadde ba mukwano n'aba nga yasobola omukwasa ebintu ebyo, oba si ekyo jjajjawo mu mbuga n'alinnya n'abaako byamugamba mukazi wo by'alina okuba nabyo. Kati ku baana abatende b'oba nabo ne baba nga biba bimukwasa naye nga gwe omukosi gwo bimukwasizza butereevu. Abasawo bangi balina abakazi naye nga abako abaabawasa bennyini tugambe ye ssenkulu yalinnyisa lubaale yalamula mukazi we by'alina okuba nabyo ate era yabimukwasa. Okitegedde? Omuko takola lubaale wa mukazi. Okitegedde? N'omuzadde ng'oli mukazi nga wasamira lubaale tokkirizibwa kukola lubaale w'abaana gye wafumbirwa, kubanga oba mukamwana oba obayisizzaamu amaaso babanga abateesobola. Tokkirizibwa ng'obadde mukazi olina abaana, tugambe oli mukazi oli mu lubaale oli musamize, tokkirizibwa kuteeka mu nkola lubaale w'abaana bano be wazaale wa kitaabwe. Tokkirizibwa. Wabula ekintu kyokkirizibwa kiri kimu, osobola okubeera emabega waabwe ng'obayambako mu ssente, osobola okubeera emabega waabwe jjajjawo asobola okulinnya n'abalagula ekintu ekyo nga bw'oba ne mukwano gwo abaana abo nga gye babakolerako be wazaala. Lubaale waabwe tasobola kutereera nga gwe mukamwana gw'omweyimbyemu wadde ng'olina empewo ziboggola nga laddu. Era empewo z'abaana bano mulimu abasawo abamu abalina lubaale
nga basawo nga bakazi abaana bano bebazadde ne babafuulira ddala ababateekerera ewaka. Omukazi ono waasamirira n'abateekerera n'abateerawo ebibbo, oli ayinza n'obateerawo ekyoto. Abaana bano be yazaala ekyo tekiriiyo. Gye wafumbirwa kizibu abako bali okujja basenzebwe ewa mukamwana, kizibu ne bwe bamusawo nga bakutenda. Empewo enkamwana tezitereeza mpewo gye zaali zifumbiddwamu. Kyokka okubatoolera ssente okugenda okukolebwako omulala, ekyo kikkirizibwa. Era osobola obbalwanirira ng'obawa obuyambi, ekyo kikkirizibwa. Okitegedde? N'omusawo ng'oli ssenkulu, ng'oli musajja, tokkirizibwa kukola lubaale wa mukazi nga gw'olagula gw'omukwasa ebintu, wabula okkirizibwa okumulagula omulala n'akuteera ebintu bya mukazi wo mu nkola, tugambe mutenda omuyina. Okitegedde? Ekyo kisoboka. Kakati amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Era omukamwana alina ekiseera watuukira, tugambe ssenkulu eyamuwasa musawo, mukamwana ono alina ekiseera waafumbira omuwumbo gw'emmere n'agugabula mu mbuga omwo ng'okumwanjula. Omukamwana singa azaala abalongo, nga tugambe ali wa ssenkulu we yafumbirwa musawo n'azaala abalongo, oyo aba takyesittaza. Embuga aba asobola okutuula waalabye, era emirimu egimu aba asobola ogyetabamu egy'omu mbuga omwo, kubanga aba takyaziza. Aba avudde mu kitundu ky'omulya mmere omukamwana aziza n'ayingira ekitundu eky'omusambwa, maama w'abaana, maama w'abalongo, kubanga abalongo misambwa. Kakati essabo ly'okubuzaale, amateeka n'obukwakkulizo gaba mangi. Omuntu bw'ajja ng'ali mu nsonga takkirizibwa kutuula mu mbuga omwo okuggyako ng'amaze kunaaba ddagala. Okitegedde? Kati eyo embuga y'omusawo Omuganda. Olubiri omuntu bw'ajja ng'ali mu nsonga ateekebwateekebwa bulungi nnyo n'asibibwamu olweza n'ebbombo n'atambuza ensonga ze. Era embiri oba ensozi bye bitundu by'osangamu abatabaazi abamazeemu omwaka, abatabaazi abamazeemu emyezi 6 nga balwala mu nsonga naye nga bazibeeramu nga tebasiibulwa. Okitegedde? Embiri nga basigala batambuza ensonga. Embiri ziri ku kitundutundu kya lubereberye n'omusaayi gulina amakulu. Okitegedde? Omusaayi sigamba nti okusalira ekisolo mu lubiri, nedda, ekyo tekikkirizibwa. Oba okusala omusaayi mu lubiri nga kisolo tekikkirizibwa. Era ebisolo bisalirwa bbali ng'enva, naye njogera ku musaayi gw'omuntu. Okugenda mu nsonga ng'oli mukazi kitundu ku musambwa ku lubereberye, kubanga omusaayi gwajja ne musoke. Okitegedde? Musaayi gwajja ne musoke, ate omusaayi gwajja n'omwana ng'azaalibwa. Buli mwana azaalibwa ajjirako akabonero k'omusaayi. Ebyo ebitundu obisanga ku lubereberye. Kati mu mbiri omuntu singa aba n'akabonero k'omusaayi, tugambye agenze mu nsonga, tekimuzzaka, ateekebwa buteekebwa n'akola emikolo gye nga bw'alina ogikola. Era omukyala asobola okumala mu lubiri omwo emyezi 6, n'emyezi 6 aba alwala. Wabula buli lwalwala ayogera, nabuzaana n'amutwala n'amuteekateeka bulungi nnyo, n'asobola okubeera nti atambuza ensonga. Era buli wamu aba afukamirawo, kiba si kyesittazo. Era mu mbiri abakyala ebiseera ebisinga obungi amaanyi bwe gaba kkamu bagenda mu nsonga. Okitegedde? Kubanga kabaka bw'aba amukkamu, omukyala ayinza okugamba nti ngenda mu lubiri enkya, olwaleero n'agenda mu nsonga naye nga si nnakuze, era tasazaamu lugendo. Amakka g'abasajja ab'olubereberye mu bakyala gabaleeta emisaayi mu busolo. Okitegedde? Era emisaayi egyo tegibakomya kugenda mu maaso na kutambuza kye balina kutambuza. Kakati olubereberye omuntu addayo n'afuuka omuntu omu. Olubereberye omuntu afuuka omuntu omu. Olubereberye ekigambo taata ne maama n'abaana kidda ku bbali. Olubereberye abantu abatambuza ensonga mu mbiri ne mu nsozi, olubereberye lusattulula ekigambo kino nti ono taata, ono maama, ono mukyala, ono kiri bwe kiti. Okitegedde? Kubanga olubereberye omuntu yali omu yavaamu abantu bano bonna.
omuntu omu ye yagenda abazaala ne bavaamu abantu bano bonna. Olubereberye teruyina buko, olubereberye terulina buko. Olubereberye omukazi, olubereberye lubala omukazi ali omu n'omusajja ali omu, ye taata ne maama. Maama bw'ajja mu lubiri atambuza ensonga n'omwana era babuulirirwa ne basomesebwa, egyo emisomo gibeeramu. Taata bw'ajja mu lubiri ngazze ne mukyala we babuulirirwa ne basomesebwa. Ekintu kiba kimu nti baawula obusolya. Obusolya mwe bava nti nze ndi Wafumbe gw'oli Wangabi, ne babuulirirwa ne basobola okubeera nti buli omu atambuza ensonga ku lulwe. Embiri tezaawula bantu. Kyokka ew'omusawo Omuganda oyinza okusanga taata waasamirira, maama ayinza obutasamirirawo. Okitegedde? Kubanga bayina obuko. Omusawo ali omu abakolako. Abasawo abasinga bakola ensobi. Omusawo n'asamiza taata, omusawo n'asamiza maama. Ekyo kintu kikyamu. Omuntu omu bw'akwata mu lubaale w'omusajja gye wafumbirwa, omuntu omu singa akwata mu lubaale w'omusajja gye wafumbirwa gwe ng'oli mukazi, kimanye aba takyayinza kutereeza gwe omukaamwana. Omukaamwana oba onoonya walala. Okitegedde? Abantu abasinga bakikola ekintu ekyo, naye mu maaso empewo ezo zikyankalana. Ng'omuntu omu ye yakwata mu lubaale oyo, ono muko, ono mukaamwana, omuntu omu nga ye yamukwatamu. Tekikkirizibwa. Kyokka mu mbiri abantu abo nga bafumbo basomesebwa busomesebwa. Ono n'atambuza, kubanga omuntu mu mbiri aba yajja okutambuza ensonga ze ez'akasolyake, n'ono yajja okutambuza ensonga ze ez'akasolyake. Bafumbo. Embiri zibamu emisomo egy'enjawulo, embiri zibamu ebyokumanya eby'enjawulo. Abantu abo basomesebwa. Oli n'abuulirwa obukulu bw'akasolyake, n'ono n'abuulirwa obukulu bw'akasolyake. Buli mbuzi neeba ng'etambuza enkondo yaayo, naye nga mwebali ensonga zaabwe bazitambuza. Maama mu mbiri oba mu nsozi atambuza bulungi nnyo ensonga nga yatambula ne muwala we. Maama mu mbiri oba mu nsozi atambuza bulungi nnyo ensonga nga yatambula ne mutabani we. Okitegedde? Kubanga embiri ku kigambo ky'obuko kitono nnyo nnyo nnyo. Embiri ziziza kitono, n'ensozi ziziza kitono. Ziziza kitono oba obutaziziza ddala. Ensozi n'embiri ziri ku lubereberye ku butonde bw'omuntu. Omuntu yajja ali bwereere, oba ensozi oba embiri. Okitegedde? Era abantu bemuwulira bakwata ku maleediyo nti n'owulira ku mativi ng'abantu babalaga nti babasanze ku lusozi egindi nga bali bwereere, oba nga basezi nga beeyisa nga abasezi naye nga bali bwereere, oba ku kyalo gindi biki biki. Emikolo egyo babeera bagikoze mu bukyamu, naye nga gye giri. Olubereberye lw'omuntu, omuntu nga teyaliko kagoye mu kitundu ky'ensozi n'olubereberye mwekiri, era okituukiriza. Omuntu owaweerera nga toliko olugoye, lubaale w'olubereberye oyo gwensiiba mbagamba gwe mulootagana akuzzayo ku lubereberye lw'omuntu, kubanga lubaale oyo ayagala nnyama yo. Obeera otambudde wano nawali nga wagaana okutereera, empewo zaagaana okutereera, buli kimu kyagaana okutereera. Kati n'ogenda mu nsozi mu mbiri, lubaale oyo aba wa nsozi, aba wa mbiri. Lubaale oyo aba alemye abasawo bonna. Lubaale oyo tatereezebwa basawo. Omusawo Omuganda tatereeza mpewo ezo. Empewo ezo ezikulaga olubereberye ng'olinnya ensozi wegatta n'abakazi, olwota abasezi bakugoba, ennyama y'abafu, ennyama embisi, olwota ozaala abaana abakazi bali muleeba, oli mbuto, olaba oli mu baana bangi, olaba ebinnya birimu enzikiza biki, olaba ensuku, ebintu eby'enjawulo. Omuntu alootagana ebirooto ebyo. Omusawo tatereeza lubaale oyo. Lubaale oyo abeera ku lubereberye. Lubaale oyo aba yeetaaga gwe muntu, gwe ennyama yo, gwe. Lubaale oyo aba wakwebakirira. Lubaale oyo bw'oba tomwebakiridde tatereera. Lubaale oyo avaamu kuzaalira endwadde ez'enjawulo ezitaliwona. Lubaale oyo avaamu kwavuwaza n'osigala bwa ppeke. Okitegedde? Lubaale oyo alimu emigenzo mingi, ebikusike bingi, ebyama bingi. Okitegedde? Lubaale oyo bw'asanga abantu abalerembuka n'ebigambo, baswaza nnyo ensozi gye babeera balaze, kubanga ensozi ezo zibaamu ebyama bingi nnyo n'ebikusike. Abantu abatudde mu nsozi oba mu mbiri baswala nnyo, ebiseera ebisinga obungi babeera baswavu, olw'ensonga nti ensonga ezo zitwalamu abantu abatannaba kukakata
takwata kuzikola kubanga ensonga ezo zibaamu ebikusike bingi n'ebyama bingi. Abantu abagendamu ng'agenze gegezesa agenze kukebera nsonga zimuluma ate n'alwalwamukko n'abako ebintu byatunuulira ebyenjawulo. Abantu abo abamu baswazizza nnyo ebifo by'embiri, baswazizza nnyo ebifo by'ensozi, era abantu ababituddemu baswalaswala nnyo olw'ebintu ebyenjawulo kubanga lubaala oyo omutambuza ku musawo n'omutambuza ku oli n'omutambuza ku ono, lubaala oyo n'agaana ne bagamba lubaala oyo wa nsozi, lubaala oyo wa mbiri, oli n'atwala omutwe mu mbiri n'agenda ng'asunkuna naye nga tamanyi nti lubaala oyo alimu ebintu biwanvu, alimu ebintu bingi, alimu ebintu ebizito, alimu ebintu ebyesittaza bingi. Kakati omuntu bw'agenda mu mbiri oba mu nsozi ng'akyali wa luwewere, yakuzibwa muwawa biki n'amalamu emyezi 2, oluusi ensonga zimulemye, oluusi akyalina ekitundutundu ekyokuba ntannaba kutuuka kwetereeza. Bwe batuuka ebweru boogera bingi, boogerera nnyo ebifo ebyo, baswaza nnyo ababituddemu. Kyova olaba lubaala oyo si mwangu, okitegedde, si mwangu. Abatudde mu bifo ebyo basanga ennaku y'amaanyi, okitegedde. Era lubaala oyo abantu abatudde mu nsozi, abatudde mu mbiri tebakkirizibwa kwekubira bulango nti nze nvumula kino, nze nvumula kiri. Lubaala oyo taterera mu mwezi gumu, lubaala oyo atererera wakati w'emyezi 6, 8, omwaka, abamu bamumalamu n'omwaka ogumu n'ekitundu. Era omuntu atudde mu mbiri oba mu nsozi bw'akuba obulango n'agamba nze nvumula kino, nvumula maanyi g'ekisajja, simanyi nkomyawo muganzi we yakubulako, kiba kikyamu. Obwo obulango bukubibwa omuntu nga musawo busawo. Abo abavumula abagaba eddagala, banoga eddagala, basimbye obutebe wabweru, abalina abalwadde abayingirira ku nnamba. Ng'oli musawo, omusawo ye asobola okwekubirawo kapande nga bw'alabye. Abantu abatudde mu mbiri oba mu nsozi tebalina kukuba bupande oba kweranga kubanga ye kizibu okuvumula mu lunaku olumu. Abantu b'embiri oba ab'ensozi bakyalirwa bantu balina lubaale yalemerera, era ffe tukyalirwa muntu ng'alina mpewo zaagaana, empewo nga zalemerera. Ffe tetukyaza bantu bazze nti nzize ebyensuubula byange byagaana. Tukyaza bantu abalemereddwa. Kino mukikwate bulungi. Abantu abatunoonya ng'okyegezaamu ekyo mwandibadde mukivaako. Tukyaza abantu abalemereddwa. Otambuzza wano nawali ku musawo, watuuka e Tanzania, watuuka egindi, mwongera kweyuzayuzaamu, walemererwa, ebintu byakulema, buli musawo agezezzaamu, buli omu akuttemu, kigaanye. Mwongedde kubonaabona, temulina kituufu kye mulaba, mwongedde bugigi, bulumi, bwavu, mwayawukana. Ffe tukyaza bantu balemereddwa, okitegedde, kuba ebifo bye tutuddemu kiba kisaawe kya byampewo. Tutereeza byalema, ebiremya abasawo bonna. Kyokka ensonga z'embiri n'ensozi tezipakukirwamu. Omuntu akyalina paku tozigezaako, tozigendamu, okitegedde. Kakati embiri n'ensozi, embiri omuntu yatambuza lubaale, si bintu, si katinko. Olubiri lugendamu omuntu ng'agenze kwetereeza, olubiri lugendamu omuntu ng'agenze okutambuza ensonga ekiseera ekitali kigere. Lubaale oyo atambulira ku bituli 9 eby'omuntu, lubaale oyo atambulira ku bulangiro bw'olubereberye, lubaale oyo atambulira ku mpaama, lubaale oyo atambulira ku ggwe muntu, lubaale oyo aba ayagala nnyama yo. Oba ogenze kutereeza nnyama yo, obulongo butudde ku ggwe, obulongo butudde mu mmwe, ggwe mu nnyama yo, obulongo bwe bubeera bwa lubereberye, so obeera togenze kuteekawo bintu. Kati ekituntundu ekyo bw'okimala, bw'oba ofuluma mu mbiri n'olyoka okwasibwa ebintu by'abajjajjaabo, n'olyoka ogenda n'otandika okutereeza ku kika, olwo lubaale aba ateredde. Era bw'omaliriza ekituntundu ekyo eky'olutabaalo, awo ng'otandika okuteeka ebintu ewaka singa lubaale aba ng'abyagadde, okitegedde. Kakati gwe yabuze ekibuuzo kino, olubereberye omuntu asigala omuntu omu, yali mukyala na mukazi, yali mukyala na musajja, ye Ssaalongo ne Nnaalongo, ne bazaala abaana, taata, maama, baana. Olubereberye terumanyi nti ate ono wamuwasa,
oluberebe terumanyi ti ate ono mwana omuzaala, oluberebe terumanyi ti ate ono mutabani wo. Olubereberye omuntu alio abantu bali babiri, taata ne maama. Olubereberye lujjayo ekitundu ekikulaga nti lubaalo omusambwa guli gumu, guliko emitwe 7. Okitegedde nga bw'onoolota omusota gumu nga guliko emitwe 7. Olubereberye lukujjirayo ekintu ekigamba nti omuntu ali omu omusajja n'omukazi ali omu omusajja. Era olubereberye lukujjirayo ekintu ekigamba nti omusambwa ogutukuba ffenna guli gumu, kabaka bulamu. Okitegedde yavaamu buli kimu. Okitegedde lwe lubereberye. Olubereberye lwatula nti taata ne maama, Ssaalongo ne Nnaalongo, ekisajja n'ekikazi, lwe lubereberye. Kakati olubereberye bwe olubiri oba olusozi, maama n'omwana we bwe batuuka mu lubiri olwo basomesebwa busomesebwa. Maama ajjawo ekintu ekigamba nti ono mwana nze muzaala mu bulamu bwe. Kasita babeera mu lubiri, maama ekintu kyasookera ddala okuleka kye kintu ky'okuduumira omwana ono gwazaala, okubeera ng'amulaba ng'omwana biki kuba omwana aba alina okutuukiriza akasolya mwava ne maama alina okutuukiriza akasolya mwava. Bafuuka omuntu omu nti bakazi, aba mukazi baba bakazi. Taata ozze ne mutabani wo mufuuka ekintu kimu nti muli basajja. Ekigambo mwana wange nze nkuzaala bwe muliva mu lusozi oba mu mbiri, bw'oliddayo eka nga kiryoka kimera, kubanga eka yeewali obuzaale. Okitegedde singa mubeera mugenze mu ntabaalo, njogera ku bantu abali mu ntabaalo, soogera ku bantu abagenzeko mu lusozi ewiiki emu. Bwe mugendako mu lusozi ewiiki emu, omutabani ono asigala mutabani wo ggwe taata, oba myezi 2 omutabani ono asigala mutabani wo ggwe taata. Okitegedde kyokka bwe muba nga mugenze mu lutabaalo nga muli siriyaasi, taata ne mutabani wo mutuuka ne mwatula nti mwenna muli basajja. Kati ono alina okutambuza ensonga ze, naawe olina okutambuza ensonga ze. Buli omu aba atunula mu ngatto ze. Taata totunula mu ngatto za mwana, n'omwana tatunula mu ngatto zo. Mwenna muba basajja, muba muli omuntu omu musajja. Ne maama n'omwana era bonna baba bakyala. Okitegedde bakyala, kubanga obukyala tebwawula. Omuwala bw'akula gwe maama gw'ozaala akasolo ne kakula, naawe ng'oli muntu mukulu, mwenna mubeera ekintu kimu, muba bakazi nga muli bakazi. Olwo lwe lubereberye. Bwe bagamba nti lubaliwo wa lubereberye, kati gwe tolina ky'omanyi, otambulanga n'osomesebwa. Okusomesa olubereberye bangi tuswadde, bangi tuweebuuse. Ebigambo abantu abajja mu mbiri nga oba mu nsozi, embiri ez'enjawulo, si mulaffe mukka, embiri ez'enjawulo oba ensozi ez'enjawulo, abantu bazaaza ebigambo, abantu bajweteka, abantu bakulaakulanya ebigambo, ebintu biba bingi nnyo kubanga embereberye bwe bagamba nti lubaalewo ali ku lubereberye, lubaalewo atudde ku butonzi, ali mu bingi, kubanga n'obutonzi butegeeza ttonde. Obutonzi buviira ddala ku bwereere bw'omuntu ng'azaalibwa, nti wajja mu nsi ng'oli bukunya. Kati ebikusike biyitirivu nnyo. Kyova olaba nti twatuuka ne twetamu abantu abazze okugezaamu. Omuntu alina kujja nga azze kutabaala okusobola okutuukiriza ensonga ezo. Kansuubire nti maama nkwanukudde ekirooto kyo kino, kubanga obuzza nti maama asobola okutambuza n'abaana mu mbiri. Kansubire nti okitegedde bulungi, tukikunnyonnyodde. Wabula bwe mugenda mu mbiri, kembadde mbesseeyo, bwe mugenda mu mbiri, ekintu maka nga bwe mubadde waka kivaawo. Maama oba kululwo, muwala waaba kululwo. Okitegedde muba musobola okugatta, kiri tekivaawo nti ono maama, tekivaawo. Era omwana tasobola keera nkya n'akuyisa mu maaso. Era omwana osobola omutumako, naye okutuma kuyina we kukoma. Buli omu aba ku ngatto ze. Maama asobola okuba asula wa Nnabuzaana, omwana asobola okuba asula wa Nnabinene. Maama asobola okuba asula wa Kiwanuka, omwana asobola okuba asula wa Bamweyana. Bwe mutuuka mu mbiri, ekigambo maama, ekigambo omwana nze muzaala, kisigala mu mitiba gyammwe. Mutandika okutambuza ensonga ng'abantu ba bulijjo be musanzeemu abateemanyi.
okitegedde ekigambo mwana nze muzaala ekigambo ono mutabani wange kisigala mu mitima gyammwe kasita mukikulaakulanya n'osigala ng'ewaka bw'obadde n'okola oluteekateeka lw'owaka gwe jangu oyere wano gwe jangu okole bw'oti gwe lwaki tewandetedde mazzi ga kunaaba ensonga ziba zibalemye okitegedde kubanga muba muli omuntu omu muba ku lubereberye muba bakazi bw'oba taata ng'oli ne mutabani wo muba basajja taata bw'otuuka mu mbiri oba mu nsozi olina okwereetera amazzi olina okwera wali olina okweyoleza olugoye lwo okitegedde olina okweyoleza olugoye lwo olina okweyoleza ekkanzu yo olwo lwe lubereberye omutabani aba ayina ennyumba mwabeera oba mwabamweyana naye ng'akola bibye tosobola muyita nti jangu okunye mu kkanzu yange olwataata lukomaka maama oba watambula ne muwalawo okumutuma ebintuntu biba byakomaka buli omu aba atambuza luwalo buli omu aba mu ngatto ze buli omu aba akola kuggusa kitundu kye era maama aba yeeyoleza gomesi aba yeetuusaako amazzi aba yeeretera ebyokulya oba ku dduuka oba ku ki bw'obanga maama atambudde ne muwala we nga maama oli mukadde tebaawo aba yakutuma kubeera mukadde kubanga ensonga muba temujja kusobola zitambuza tebeerayo abeera yakutuma kubeera nga oli mukadde weetuulako ensonga zakuyitako katto kyalina maanyi ate mu lubiri mulimu muwalawo bw'otandika okubeera nga omubeeza nga bwe mubeera mu maka olwo ku mwenna kubeerako ekitundu gwe kiremye embiri omuntu addayo ku lubereberye lwe wazaalwa bw'omu era bw'otuuka mu mbiri olubimbi olulima bw'omu mu lubiri tosolaga nti natambula ne muwala wange jangu mpeereza ensembereza amazzi leeta ebbaafu eri nkunyira mu gomesi yange omuntu aba ku lubereberye lwe kasita lukulemerera lubaala aba akulemye olubereberye lwo terukkirizibwamu mulala tugambe wava naye ewaka nga mwenna mwajja kutambuza nsonga buli omu aba atambuza lubereberye lwe weewaawo yenze omulangira Jjuuko Munnabuddu